kirungi nnyo kubanga abasumba tuba respectinga biti byabwe bamyoyo ateze ekkanisa mwe tuva naye bwe weetegereza olaba nga abasumba beerabidde nnyo omuyimbi you understand era bo balowooza ono omuyimbi bamuyamba buyambi kitegeera naye n'omuntu gw'oyamba obuyambi akula n'afuna responsibilities ate mu bulamu bonna buli omu anoonya kubeera ki bulungi kuba abakasumba bonna teri mwavu beezimbidde ebintu byabwe kati ate bw'ogamba nti music wa buweereza ekitegeeza naawe kennyini n'enjiri ya buweereza kuba katonda yakeera ku makya n'agikusuulako busuuzi kati ate gwe enjiri bw'oba ogisolooza kati ate ng'omuyimbi gwe toyagala yaafuna mugaati ku mulimu gwakola nze ngamba UPRS ekoze obulungi omwana wa gospel mukozi obulungi kunene bw'otagenda kulaba kubanga abasumba bali si bonna but abasumba basinga bali extremely manipulative omuntu okozesa katonda okusiba gwe n'obeera ne guilt okitegeera ate nga guilt eyo eri false era ndowooza ng'omukulembeze omulala yenna tayagala kulaba muntu mulala ng'akulaakulana okuggyako oyo ye gw'ayagala akulaakulane kitegeera naye ate ffenna katonda bwe yatuyita katonda teyatuyita kubeera mu kifo kimu katonda teyatuyita kusiraana buli katonda gw'ayise yamuyita okumwongerako